Aha. Ogambe ani akuwa kusanyo? Omwami wange. Abantu bagambe sente zibawe essanyu, gwe mwami yakuwa essanyu. Anti munange era ate sente onozifuna nga oli mu stress. Obanze ki ekimpa essanyu bannange? Ezo lumu bimbuzaabuza. IBRAH watereera alhamdulillah. Allahu akbar. Mbeera awo ne neebaza bwebaza. Hanange IBRAH toli. Neebaza bwebaza. Ne ngamba ya Allah. Webale. Mike. Olondo twatandise dda tuli kumpewo. Laira. Obodda negira mbadde namugamba mic check. Ani kati TV z'e Bulaaya ze tukola nazo kati tukasuka bukasusi bannange beeyi yalinnya ddanga simanyi. Beeyi era mwe abawanika beeyi ekyo kyekisinga obulungi muganda kakati olwaliro kye tugenda okukola Black gw'ogenda okumbuuza ebibuuzo gw'okola interview nze mugenyi era sumulula ombuuza ebibuuzo naye kati nkubuuza ebibuuzo ogwa mu kitulu bakyaza journalist oba ombuuzenga tourism attraction. Should I ask you? Kati ogenda kumbuuza ogenda kumbuuza nga investor bw'omala kumbuuza nga investor ombuuzenga munnamawulire bw'omalaawo ombuuzeeyo nga musiraamu w'okukyalo tegera eddiini muvubuka ali awo atalina buzibu tutandike ne investor. Kati gwokola sheno extra digest mugoba nsonga Black yakyazizza investor ni mbeerani Abdul Karim mbeera mu Rio Estate. Mbere mu Rio Estate. Rio Estate bakola kibompozi. Rio Estate bazimba mayumba badiringa mayumba mu mataka things like that. Kati sumulula Rio Estate oba nkututte wala. Tugende obadde yakuntekawo awalala. Anti sikitegeera gwe investment. Ndi investor. Oli investor ina sente zo. Mfulumye Bulaaya nina akasente kange. Ndi muvubuka muto myaka 40 sina buzibu nze kusiga akasente kange Kampala. Yenga agenda okufera oba can I come in embezzling action? Jangu nga embezola. Subulula. Tandike. Hello. How are you, sir? I'm okay. How are you? What's your name? My name is Abdul Karim. I'm coming from Saudi Arabia. Wow. Yeah. What do you do for a living? Well, I'm into real estate development and management. I've invested in a lot of countries. I've invested in Egypt. I've invested in Saudi Arabia. Wow. I've invested in Rwanda. And I want to cross to East Africa, more especially in Uganda. So you've reached on the right person. Wow. What's your name? My name is Shanta Lolita. Lolita, what do you do? I come from Dubai. You come from Dubai? Yeah, so I'm mixed race. Wow, I see you. So but I've grown up here, yeah. Nice meeting you. Nice to meet you. Shanita, you're good? Yeah, so I have a lot of connection here in Uganda, so I will help you to invest your money. Very good. Yeah, so we will start I'll take you to the land. Omanyawo mutwala kutaka eritali. Of course, kati awo investor. Bwagamba ndaze kusiga sente. Omubuulirira w'ettaka bugazi ki, yiika mmeka, bisangibwawa, sumulula. Investor? Now, I want to invest we need to first open an account. Sente okubeera sekiwa, mulina okusooka okugulawo account. So, are we opening up a dollar account? Dollar account? Yeah, dollar account. So how much am I supposed to deposit? You deposit like $2 million first. $2 million? Yeah. Very good. Very good. You note it. Okay, let me note down. $2 million US. Kuleta lawyer, engineer, investment, ebintu eby'embezzement biwanvu nnyo. Yes, okay. Bw'oba musiraamu ku kyalo, muzikiti guli mmanya gaani. Abalungi abatulaba ze IBRAH Mukasa. Tuli ku Cafe Mystic wano Najjana Nkumbi. It's a beautiful place. Buying good services. Batunda mad dog. Batunda ebyokunywa ebyakabi. Ate nga balina services ezakabi. Nice foods. Balina osobola okuliirawo. Balina ne take away. Akawewo. Tuyina ne washing bay. Waliwo washing bay ku mabbali wali. So Cafe Mystic Najjana Nkumbi jangu bakukoleko. Of course kati fe actually abatulaba mbagamba their food eri halali. Halali ate tebatunda mwenge wano. 100%. Why?
abalya buli bunnamudigina kati tebatawaana kati mbuuza nga munnabyabufuzi nkolaako interview ndi munnabyabufuzi kati ekyalo okiyambye eki biki byokoledde eggwanga kyekibuzo ekiba kisooka inkonomi tumukoledde ki naye bainvesita bano obeera onaamutegula otya omutegula otya naye anti kati omulimu gubeeramu abantu abasukka mu 10 olina okuleeta saveya olina okuleeta ayogera oluzungu olulungi olina omuntu ali well educated olina okuleeta ne bannannyini ttaka abo babbi people who own lands, big lands like 1 acre, 2 acre. Gamataba ge bafererako muri yo estate. 1 acre. Obunene ki? Ettaka libadde ne kyekera. 1 what? Acre. Yeriweyo. Ebeera nnene. Ejjaako kati katugeze ejjaako ekisaawe. That is an acre. Yeah, mukuteebereza kwange gye saasomera bwa surveyor. That is 1 acre. Inka ki spelling ile tulabe. IBRAH tojja kudda mu spelling. Naye nga yo inka ina spelling. Ina mulimu C ne R awo somewhere. Mulimu Mbirengera ne E. Mwebiri awo they can't fail. Mulimu Y. Temuli. Inka. Mulimu N. Mulimu Q. Inka. Incas. I think your button. Webere suka mwe muziba ki? Incas. Batusomesanga bagamba proverb oyongerako es. So Inca is a noun or a proverb? Kyonna kyo kiri nze kasa nyongera. Oba it is a tense. Waliwo ne bagamba incad. Ngolina okwongera id. Ngolo yo yeri eti eyo. Eyo yebere eti. Ndaika bawo zibeera zisusse mu Incas. Ibrabula zendeka. 1 Inca of land. Yes, 1 Inca, 2 Incas, 3 Incad. Azisigalayo mu Incas. Ku 3 ngotaddeko id. Mwana gwe. I'll talk to baby atusobole okunsomesa ku pronunciations ezo. Olo pronunciation kwe kwatula. Ne common sense. Sense babita batya. I'll talk to my baby asobole. I know. Why? Ngombuzeeko. Munange nga jendi. Nange ndi eyo. Nasala babimandera bino bivavava. Mpitirewo ate nina ekyokukola. Okitegera naye nga tolabika bubi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I think you deserve a word of the best mediation. Yaliwo oyo media mediation kyekyo. Munnamawulire asinga okufa. The best media mediation. Olwo abeera yenze. Abantu abatuusaako ebyafaayo by'abantu nnyo ng'ate nkuwanisa eki media ate nga ni mediation waliwo difference awo nanti kati abo zezo ababeera ku Al Jazeera, CNN, BBC ojja tuuka because okolagana n'embeera z'abantu okola ku bantu obuliddewa nga mwendi mu Kampala nno abagagga mbuulira abagagga mbadde munange nga natereera ennaku zino bambi obubbi si bungi wakikwata nkola era bwogidde endorsement nga zintwala nina eza travel nina ez'essomero nina eza makampani bana balina kampani eza bwannannyini so nfuna ezo endorsement tokyatunuulidde z'abantu abantu nabeesonyiwa abantu bajja kundoga I know. Yeah. Ate munange ebyeddogo bya ddala okimanya ekyo ennaku zino omuntu akuloga ogenda okugira nti wabaaki nga yakuba mizairo ng'otandise nakutambula bwa security ng'otambula buki ng'otandise n'otambula n'obwa security obutegedde kano gundi ani Buji Bantoni Redi Bantoni kali akantu akakuba light akasakuba amasanyalaze wamulaba gwatali mu nange baganda bange njagala kuyozayoza wagwa mu bintu Victoria University empozi banenga tuludde okulabagana mbeera ndi awo Middle East restaurant ekuwadde nayo omulimu era mbeera ebintu bulamu nga bukyuse nnyo Victoria University
nga bwomanyi it's a university bambi bantu balungi nnyo nkolaganye nabo bulungi nnyo era tebampisizza bubi wadde so they are trying to change Uganda esobole okufuna omukyala eyeeyimiridde mu nsonga z'oluzungu tho mbadde sinatandika kusoma naye nga basala olweddiina ndi bize banfuna ndi mukulu naye nga gwe bawa basala omwana ye asoma so our agreement bagiyita batya consent agreement waliwo ebigambo biri bisatu consent agreement contract bo bakuwa contract they gave me a contract of 1 year it means mu May next year inshallah May oba nedda nga mu gw'omwenda next year ogw'omwenda gwe bayita bata mu luzungu eyo si August naawe olwo ogw'omunana ne guba ki mu luzungu mugw'omwenda September ogw'omunana August nange bimbuzaabuza ate nze ekisinga okunkyanga ye October si gwe gwa independence ogw'amefuga nze singimanyi independence Uganda wekuza independence ge mazima kuki ye ne wentegeera independence ennyongereko ki I know tewali nga mwenda October buli mwaka ebeera independence ya Uganda lwe lunaku abazungu lwe baatuwa okwefuga bo ne bagenda nakati era bwe balinga abatofuga okakasa ate duno oluguudo luno lwa Northern Bypass China etubanja bagenda tutundira mu Uganda era bakyatufuga Middle East Restaurant bangambi nayo okikwasaganya Middle East Restaurant balina Colorado kanonye ku simu akuwe simu Pina Colorado mbina no so middle wafunye 13 Middle East restaurant nayo bambi erina bintu by'abawalabu balina ekimere ky'oma birthday tewakyayi restaurant egisinga ne kuddako eno Majesty Mystic Cafe Mystic Cafe Mystic nayo kano kafo kalungi nnyo kululi wankubira essimu ng'oli wano n'oŋŋamba ndi wano ku Ntebe Road ku Mystic mbeera wano wa Darlington anti eyo video producer is a video director mulungi nnyo ye yakwata kana kayimba kanoni ke nalimu nga Vixen ne bagaana okunsasula sente promotion tekisoboka bagamba bakuwa ate gogate sente za kubeera Vixen which is ne bampa milioni 3 eza promotion tebazimba ani toli promoter black no lwaki bali banteeka okubeera mu Vixen nina eryanyi wano Vixen yabeera atya nali muli mu luyimba tewandaba mu Vixen Vixen abamusajja bamukazi bonna bakola kisinziira oluyimba abamweru abamuddugavu era olina oteekamu omuntu omulungi ate omubi olinnya mu vidiyo y'abantu ojjonoono oba oyagalamu kyababi beebake balondera abantu balungi so Mystic the royal test wetuli ne Bad Black is a good place pass by for takeaway pass by okuliirawo pass by for birthday jangu ofune byakabi buli abeera ku Entebbe Road namasuba totawana kuyingira kibuga ate weekooya wetabuwesi wano bwoti najja nankumbi ku steera ng'ojja ku Mystic n'erinnya lirabika wali ku kkubo ng'oli kaakati nayagala okubuuza nali awo ne mpulira nti aba Victoria bakugonomoddeko ebintu era ogenda kusoma ziddiguli ez'amaanyi nedda sisuka digital marketing already njikola lwakuba sayagala kayanya ba MD already I'm in marketing so I think oluzungu mpozi ne we omuntu asomyeko gyalina okubeera that's what they webakutawo mukasana already I'm in tebikusumbuwe ebyokusoma kuno ngozzeeyo okuliridde mwana gwe mbeera nkyalowooza ku musajja ate mbu simanya atiko biki ate nzuyo nsoma n'abantu abaava mu P1 nga basoma kyokka gwe owummudde ebbanga ddene mpumudde actually kandabe sooka obale okuva mu myaka 15 kati nina 32 owummulidde emyaka 17 nga sirinnya wadde mu ssomero onaabitegeera ebintu ebyo mwana gwe ekintu kyanasigaza mu mutwe ssente ezo singa otegeera era senga badirector bantuuza ne baŋŋamba kati tandika ogwa accountant oyo tubalire ssente nzibala
naye bino bye bakuyingiza ona because kyeneralikirira ku kusoma obukulu okukoppa tokoppe anja koppa mukwano smartphone zajja twambala wigi eyelashes njateekako answer ndaba ogenda kuwandiika akapapula kalimu anso kateeke mu wigi nkateeke mu wigi nsibe blade wentuuka mu kibuuzo nsumulule naye bajja kunteekako abakuumi university eyo tesaaga naye ekintu ky'okusoma kino nakyagadde nange nakyagadde naye byonna mbiina naye ekituufu sinnafuna budde bugenda ku ssomero kyekikufuula bize kati already kati eyo opportunity weyajjira naina already omanyi nga na responsibility so netaaga okuschedulinga so that I can go to school but I thank for the opportunity gye bampa ate nfunye opportunity ez'okumpeerera bbiri mu life yange nono musajja wa Kabaka yaani mwera Muyingo Minister Muyingo Chrysostom yampeerera okuyingira senior 1 na Mugongo basale yagimpa so nolekayo fees tewazijjaayo sitaani yali ankubaganya naye biseera ebyo naye nekusomero kati okusoma kwe Uganda kulabe IBRAH okeera ku macha n'osoma n'ofuna degree and you become jobless n'otandika otunga engatto but you're well educated wane Kampala abatasoma bonna be bagagga okakasa yes bamenye bataanaawo tulabe oli sijja mukumenyera mwavu wenna abagagga mbamenye tebansuwinge naye nga tebasoma ani nano esike Embugga yasomerawo talina diguri esike Embugga yalayika alina diguri eziwera ne10 mbulira Mbugga afuuwa oluzungu nze simuwulirangako ndayika ebbanga gwomumanyi okusiga nze ndudde naye siwulirangako ng'ayogera luzungu tomuwulirangako ng'ayogera luzungu omugagga Kirumira yali akozeeko statement y'oluzungu ate awo ngenda kunoonyereza omulala ani abo kwegamba otunuulira abagagga ani omulala ani bw'ogambye nti tojja kumwogerako abo abagagga b'e Masaka ababadde batukinakina kawo bonna tebaasoma ekyo gwe kikuzaamu essuubi n'ogamba ne bwe sitasoma eno opportunity njagala gikozesa naye ate ekinnuma nja kutulamu ne badirector bwe mmala okusoma banfunira omulimu ogusobola okunsasula bwe mmala okusoma are they going to find a job for me omulimu ogusobola okunsasula omutwalo gwa $1 omwezi $1,635 zoyagala olwo gwe okola ki ng'olwo okola mulimu ki essaawa zino no omulimu ogunaleeta sente ezo guba mulimu ki gw'onaakola anti badirector balina emirimu mingi bwe mba mmaze osoma oluzungu ne digital marketing bankwase kampani yonna ya digital marketing enjiddukanya so ebyo byentunuulidde but ate olaba embeera kati guno omwaka embeera ekukuba otuule mu kiraasi oddeyo ewaka omwana nga talina bokisi y'amata omwana talina bokisi y'amata internet bagisala amasannyalaze tekuli olina osasula landiroad tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli ne Bad Black tukola ne Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molau Airport Road Abu Dhabi batendeka baristas abakabi era nga bakugamba nti bajja kutendeka ofunirewo omulimu bagamba nti awangalira Uganda nawangalira Dubai Abu Dhabi Sharjah n'ebitundu ebiriranyeewo bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo Roast Coffee Academy batendeka baristas atenga bo abasanikago shipping company ku Arua Park basabaze mali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF0 SF12 omwaliro ogwokubiri wejjo kubanga obasanga Black tutunulira okusoma kuno mukulaba okukwo kyekiyinza okukalubiriza mu kusoma kutula mu kibiina oba bigezo kutula bigezo no sina bigezo bingi kubanga omuntu oba osomye ekibuuzo osobola okiyita naye bingi nina ebyetaagisa bingi IBRAH already I'm so grateful for the bursary naye ate nina abaana I have family nina ekika okitegeera so kati ekyogenda mu kiraasi n'entuula n'ensoma nzireyo ewaka ng'omwana wange omuto talina mata nga mbadde nkunnyonnyola tulina okutuula nze ne bange tukolera wamu so kati tukwasaganizaamu ebintu ebisinga so kati we naabeera mu kibiina I'm going to be bothered okitegeera already ndi Laaja Laaja yali ate ndi mukazi mukulu
Emyaka 3 tokuze nnyo naawe. Myaka 3. Ekyanganya ogenda ku ssomero. I need to sit with directors. Banterewo batekewo grounds. Victoria University yamba abantu okufuna emirimu after school. So nze ogwange omulimu ngwagala before school. Wanji? Tugende mpola. Victoria University. Abantu bafuna emirimu nga bamaze okusoma. Yeah, when you go there to Victoria University n'osoma bakuyamba okufuna omulimu ng'omaze okusoma. Naye gwe oyagala ofuna omulimu nga tonnasoma. Me, I want to get my job before schooling. Why? Because I have responsibility. My parents, they no longer care for me or they are paying for my fees. So giving me a bursary without a job, we need to talk about it. So what kind of work do you want to do and how much money do you want to earn at the end of the day? Director bayina emirimu mingi. So no ebantirawo ne bagamba akageri nti abamu ku bakama abo Rajiv ono Luganda lumusumbuwa. Ne Dr. Sudiri mwennyini Oluganda lumusumbuwa. Dr. Mugango ono aluwulira bulungi. Kati mbadde nsaba ka session kano tukakole mu Luzungu so that Rajiv information bwe mutuukako amanyirawo nti Bulaka ayina ofuna omulimu gwa $1,25,000 omwezi alabirire Jona alabirire Jesse ne Davina oshagera. So sumulula. So what kind of work do you want to do and how much money do you want to earn, because you're saying you want to get a job before school. Yes. While others get jobs after schooling, for your case, you want to first get the job. So what kind of work do you want to do? What kind of job do you want? And how much money do you want to be earning? I think if the MDD give me who? MDD. Yeah. Give me. MDD mama. Ya boss bange bova okumenya sebo. Nakawulira yo mu office baba. Nakawulira yo mu office. Sokonywe. Nakawulira mu office. Sokonywe. Ebitiibwa nabula mu office naye MDD naye njagala okangambe mufuulo mponye ennaku kubanga Sokonywe. Ibula, give me MDD in full. I know. Naye nga manyi mulimu M ya director, managing director, MDD in full. Director yenna nyini Then kintu. DSMba yeba yachi because tutegedde M ya managing. Then DSOka ya director. DSMba yeba yachi dokita decoration. Bambuje. DSMba yetegeza kinga sinna samoninga ba boss bange banyonnyola kyenjagala. Decoration, doctorate. Oba descendant. Oba Kamaro genda ku Google. Kanonye. Kwani? Ku Google. Okay. Nabandage. Njiranywa. Ojiranywa mu kutuzi. Kale. Naye. Bosi wange tango bakumulimu mama olw'oluzungu. Tekibanga kiwe mulane tufuna ebizibu wano. Okitegeera. So otaddemu ki? Ate wentaddemu MDD bandetedde major depressed. Google etomedde. Ani yagikola? Actually MDD bandetedde major depressive disorder. Bulwadde kiki? Oba tuli mu medical. I know. Kati tugenda. MDD. Obabuuza nti MDD ni fulu. What does MDD stand for? MDD or DMD? Fetunoonya ki? MDD nawulira bagamba MDD. Olwo MDD wa Victoria University yani. Ndeka mama tusoka tufayininga ekigambo mufuulu sina kasasula fayini wano. Waliwo Doctor of Dental Medicine DMD. Oyo DMD. Kati MDD baba tegeza ki managing director ki? Oba dokita. MDD tekibabya. Si music, dance and drama. Kosi ye Makerere. Hey. Bana ebyabayimbi ebyo kosi eri Makerere yo MDD. Gwe si director aba director abayita batya mu short form. MD. Wamate yayongerako D. Di George jeje stamanyi. Bannange mbadde nti ndi eno ku disorder. Mwetondere.
Mbadde sinnayogera mbadde ngambye Mr. MDD naye sinnakola ki nga sinnatandika. Okay, kati tu phrasing a statement buto. What do you want to do and how much money do you want to earn at the end of the day? Yeah. So, Mr. MD, thank you. My boss. Thank you. I will greet you first. Thank you. I'm so grateful for the bursary you granted me. Good I'm one. so happy that my child is studying at Kampa Parents. Good one. I'm so happy that I got that opportunity, which I'll change slowly. I know. Omanyi bambi, MD ayagala nnyo nkyuke. Very good. He wants you to transform. To transform, but that will come slowly. How long will it take you to transform? It will take time. Like how many years? How many years? I don't want to change for MD. I don't want to change for the endorsement season. But why do you want to change? I want to change from inside. Where? Inside. To where? To outside. I want to change from inside to outside. You want to change from inside to outside. So that's what I want to tell Mr. MD. That me, I'm so grateful for the opportunity to go back to school by Mr. MD. I'm jobless. Me being in class, I left my children home. They want milk. They want milk. They want this. So chocolate, I was pizza. suggesting they get from me a small allowance. Over how much? $1,000, $2,000 to $3,000. It's enough. Very good. Monthly. Very good. So it will help me to concentrate on the books and transformation. It will help you to do what? Concentrate. On what? On books. And and transformation. Oh, why? Concentrate. Consulting okubera ku focus ku kintu kimu. Nobera ku kintu kimu nga tosagasagana. Yeah. Choice otya? Concentration. Very good. Yeah. So, you want that money? To help me to concentrate. Very good. And it will help me even to change everything. From inside? But now this black is the black who gives me money. So once I remove the black there, and put the black here, I'm going to run bankruptcy, brokenness to slums. I know. You know? Where you don't want to go back. When I don't want to go back, I grown up in slums. So after all I've grown, why should I go back? What other reasons do you have for getting that money? Reasons I have, as that I'm the brand ambassador, I'm still doing my work. Very good. The only thing, I have not gone to school yet. So how do you think, how are you going to compensate for the time you've not been at school? No, they told me actually they started on 15th of digital November? Marketing, yes. 15th of November? Yeah, so I just missed maybe 1 week or not even a week. So how are you going to cope up with those I'm past going weeks? to, actually, even Mr. MDD, I need to... Mr. who? MD. Kaddi kali. Kaddi nkajeko. Ogera noga komyawo abera mulala. Abera mulala. I know. So, So netaga something which I will concentrate. Netaga ekintu kwena concentrating ogenda sagala genda mu kirasi ndeta abaana bonna mu kibiina banindeko balemeka njale baluma. So I think that is humanity wekitegeera IBRAH. So you want to get a job? Now I want you to send a special message to Mr. Rajiv regarding work and school. Mbadde maze ogimusindikira. Mwongere endala. Abakagoloza awulira gumu. Mwongere endala. Dear Mr. MD, I'm so grateful and thank you for everything. Thank you for the opportunity. As I have mentioned earlier. You mentioned what? Earlier. Nga we mentioned is the area. Oh. As I have mentioned earlier. Si aliyene motoka nga gundi eyo tejeri nga agamba aliya. Nawe mpulira muka Owulira aliya.
bosi natera musaba ali yakawunda onanga oluzungu sirwalo oshegera kyokka ate munange baluteekako nze lwantama oluzungu naye gwe at least yogezaako ndi bubi muganda wange musanga anti olwogera nobanga omulalu okitegeera noyogera ekigambo nulwa n'ekigambo nga tekivaayo nulwa n'ekigambo tekivaayo kati busindike. Mr. MD, I'm so grateful for the opportunities, and I'm so grateful that the all cabinet trying to transform me. Sigamba transform mwana gwe. Ey'amasanyalaze. Ey'amasanyalaze kumbe ndi ku transformation. I know. Okukyuka. Yeah. Mr. MD, I mean transforming. Forming to change. Like this? So the whole world should know that everyone can change, but yes. You said you want to transform from where? I want to transform myself from inside to outside. Njagala okukyuka okuva munda sagala. I hate pretending. You know, ebyo pretending asibisobola okimanyi. So okukyuka kuno okuva munda. Olina okukyuka okuva munda ne bw'obanga ogenze kulokoka. Olokoka munda. Wendokoka kungulu wekanya nzizeyo gye nvudde. Yes, so I don't want to pretend, I don't want to promise falsely. Promising what? Falses. Kyekiriwa ebintu ebitali ebyobulimba. False, F-A-L-S-E. Tugende mpola. Spelling ekigambo ekyo kiteeke wano tulabe meaning yakyo ebeera ki. Ogambye ekigambo bakyogera batya? Falses naye eri eya F. Spelling eri ki? Spelling F? F-A-L-S-E. Okay. Ye ngandaba mu mannyo g'aba baby. Oluzungu leero lumanyidde. Naye leero wasanzaani nga lukukyanze. Oluzungu nga lukwekyangiddeko. Teekamu ekigambo meaning of. Meaning of forces. Spelling nga bw'okiwandiika kanjira nnywa. Pretense. Kyembadde nteeza F-A-L-S-E. Omanyi? False. Yes. Omanyi nze spoken entawaanya nnyo but written ndi mukambwe. Okakasa. Seetaaga na Google eyo. Amaanyi go gali mu kuwandiika. Naye wano mu kwogera. Olulimi luno lwetaagako amafuta oba. Bw'ogenda okusaba visa okozesa lulimi ki? Ensi zonna z'ogenzeemu. Anti kati visa tebatawaanya babuuza ebintu ebiri specific. Ebiri ki? Specific. Si bintu byakwetooloola. Specific oba otegeeza? Babuuza ebyo byennyini. Specific. Yes. Ebyo byennyini. Yes. Wennyonnyolako ogenda kukola ki mu nsi yaffe. Olwo nga muli mu lulimi ki? Mu luzungu, what are you going to do in German? Nsobola okwewa obw'investor anytime. Anytime from now? Anytime from now, sort of becoming an investor. Sort of becoming a tourist. I'm going to tour, I'm going to do shopping, I'm going, you know. Okay. Kya kirala ky'oyinza okubeera? Bintu bingi baaba. Bingi nnyo nze golaba nsobola okubeera ebintu bingi nnyo Ibra. Tusoose ne tufunako investor. Nsobola okubeera investor, tourist. Kyekirala? Nsobola okubeera director w'amakampani agali muno mu Kampala mwonna. Oyo abeera atya? MD, managing director. Ekirala oyinza kubeera ki? Nsobola okubeera musician. Nsobola okubeera comedian. Nsobola okubeera humanity, bano ba human resources. Nedda. Nkola mu human good rights abo bakola mu human rights. Okulwanirira eddembe ly'abantu. Nsobola okukola mu UN. Ani olina ne koyogedde akalala awo? Human resource yaani? Bannange. Minisita Tangire omutwalako ogufa ogunene. Ani minisita wa human resource mu Uganda? Simumanyi wabula naye nga mmanyi mnyini waalina ogufa. Baminisita mmanyimu batono bano abakerere bemmanyi naye abasigadde sibamanyi abali mu. Kyogamba tulinawo minisita wa human resource mu Uganda? Okakasa. Ne bana Uganda erina ebifo. Nga minisita wa human resource. Ate ono asamoninga abantu ogw'okuwemula minisita waaki. Ogw'okuwemula Father Lokodo. Minister wa integrity and ethics. Ne human resources bayino yabitwala. No, tulina okubeera mu minister w'obyobuntu. Human resource. Alaba embeera z'abantu abakola ku mbeera. Nani ayinza okigwana ekyo? Ani ayinza okubeera minister wa human resource mu Uganda? Ngalaba embeera z'abantu.
ndabika era nze kennyini bambi saagala kwesa bbeeyi nekkiririzaamu embeera z'abantu ozisoma ekifo ekyo kyandingwanye era kiina ave mu ntebe bambi yes anytime from now wenzirirayo okusoma okikwatemu naye nga okujjako sente ze bafuna mu parliament but otherwise I'm not a political person unless about money. So bwogenda ku embassy okusaba visa nga comedian. Yes. Obaddamu otya obagamba bakubuuza obaddamu otya. Kati awe ngenda ku embassy okusaba visa ya comedian netaga company za registering nga muhanje. Ne Salvador naddamu nensanga Salvador munange. Munange yambuuza bulungi n'abyegaana. Naye seetonda. Kubanga screenshot ezavaayo zaali zaki zaali za linnya lye. Ande abantu bamanyi n'okweditinga ne bakyusa. Ne Salvador talina buzibu. Ate. Talina buzibu. Talina buzibu namala n'enkiraba bambi. Twasinkanawo ku Middle East restaurant. Ne mwogerayogeramu. Talina buzibu. Naye wali mwetondedde. Sisobola nnyabula ennyaanya. Nga neetonda kyalina sente nze neetonde. Bintu bya kiyaye kasita twebuuzaako twaddawo twatereza references zaffe. Nga neetonda ki naawe IBRAH. Ate Seeguya nalakula mu katambi ne Seeguya. Oyo Seeguya mulinda lwali mpita ku shereyo mistake wali gikola ngenda mukuba face eddeyo mu myaka egyabiri. Dwashi. Era njagala ngendere mu nkondo. Seeguya yayogera nnyo kalebule. Okimanyi nti bakusibye? Ate gwe guba gusoose. Prison is home. Are you sure? Yes, my dear. When do you hope to go back? When I get much money again. I'm planning. Kati gwe kyobamanya nti uli fourth season ezansibya uli sobola ziddamu. Naye nga prison to me oyogedde ku kkomera nenzijukira ababaka baffe bambi bali mu kkomera Honorable Segirinya ne Honorable Alani. Bave mu bintu bave mu kulwanira entebe gye batalwanirira IBRAH. Naye bano baagala bwe MP kwe bakoma. Bwa MP. Sibawulirangako nga balamuza entebe ennene. Babate era kintu kyensolo gamba gavumenti. Babate kubanga we babakwata obwo buba butiitiizi. Because kati Segirinya. Investor yakuba. Kwata essimu ye. Hello. Owempindi. Ogamba otya? Owange kanziremu kubira mbadde ka interview mpozi nga tekakole bubi. Ayinza okumtemako n'ataddamu. Mubuulire abantu gwe badde oyogera naye. Maama. Hey! Bajja kunnonako maama. Abaana bange. Agikubye? Agikubye maama. Mubala ki? Mbadde nsaba gavumenti ete Honorable Segirinya. Ete nowani owe Makindye. Alan Sewanyana. Honorable Alan. Sente atwala zaaki ebinnya bijjudde Makindye. Ojja emmotoka ekuba du. Ekawempe eri ewambogo Segirinya yandi tukoledde enguudo. Fe abantu tuli baekawempe. Shiba, Kamiri, Famire, Inze, n'abasinga obungi. Naye owe Makindye emyaka gyabaddeko ebinnya bituku. Banaye ku Salama Road oba si yatwalayo. Yatwalayo. Kati we bamuta atandika tukolera ku makubo. Naye nga gavumenti okwata abantu bwe batyo kiraga butiitiizi babate tebalina mmundu. Okay, tuli ne Bad Black. Tukola ne ba Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata. Almeredian Ventures Limited basangibwa Ntindaawo bakutwala okuba ekyeyo between the age of 18 to the age of 40. Eyasoma n'ataasobola kusoma olw'ensonga eziteebereka bakutwala okuba ekyeyo. So kubira omulanga nti beekwate buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne Bad Black, Shanita Namuyimbwa. Nze nno bampita Latifa. Mpozi liri ali lyakola ssente. Shanita linnya lya bizinensi yenze Latifa. Kimuli ekirungi ekisirise. Okay. Latifa Latifu.
Owaye waliwo lwankubira essimu ng'oŋŋamba oyagala genda kukola hijja ne umura. Ibuloloozo bwe tebwali bwavu bungi nnyo naye mwana gwe ng'omanya ennaku yalakubirayo essimu nava ku ssimu ng'ogambye nti ngenda kukola hijja ne ŋŋamba bannayo laba Bulaka asazeewo agende Mekka ne Madiina. Nali munange nasoma eddiini alhamdulillah nebaza Mungu amawanika gonna gangerera Mungu tagera kibi naye ogende essaawa zino obwavu bwali bunnuma base kyo nali ntamidde ku bibiri ebyo bwavu oba ate nze nabitwala serious Laila n'onfunira anantwale ijja Inshallah anti banyi eyo gikola otawakadde naye sinnatawakala okyawanka okutawakala mu relationship sikyatawakala naye mu bisigadde mu bulamu bw'ensi buno sinnaba kutawakala n'ekimu sinnabeera honest 100% sinnabeera perfect lwaki toli honest mulimu ebintu ebyetaagisa amazima n'ebiteetaagisa mazima kyekiteetaagisa mazima mulimu ewantu nga w'omuntu weetaaga okulimba okuyitawo ng'olina okulimba kuli ate nga you look honest ne mubaamu ewantu nga amazima geetaagisa so ate abantu ffenna tukikola twali muntu atalimba so nze sinnatawakkala saagala genda kukaaba kankunyumizeeyo sheeki yansomesa emyaka 3 egiyise yatugamba kaaba eyo Mungu nga tayagadde ogituukeko togituukako waliwo omukyala bamukolera ijja n'ebbanga lyonna lyeyamala eyo Mekka yali mu nsonga z'abakyala so tosobola gendayo ng'oli mu nsonga so Mungu akulwaliza ku nnyonyi ng'ate omaze okutonnya so olaba sinnaba mugana wange saagala kulimba inshallah kubanga kati njagenda nyambala ebyekisiraamu nsaale bulungi ate nkyo nsanga ewa Paasita Bugembe nga ndi mu ttendo ate onsanga ewa Bujingo Paasita Bujingo happy birthday happy birthday Paasita Bujingo happy birthday Makula omukwano guno muzibu basharinga birthday month they are grasshoppers kitegeeza ki bansenene tomanyi mugwe 11 nsenene okakasa nemuna ensaini zezo zannema okumanya bagundi ba horoscope yabwe eri scorpion bitegeeza ki ebyo kati banasayansi oba abamashilikum bwe bakeberera ne bagamba ojja kufuna ekizibu bwoti ono yalina okubabba obwebyo naye nga happy birthday Paasita Bujingo nkwagala nnyo tatango omulungi ne mami Suzani mweyagale mulumye embwa omukwano mulumye banete bandyako omukolo ngandi mu endorsement banange lumya ku mukolo bakuyise simanyi oba mukubireko tulabe ojja mukubira nga tuvudde wano eyo mugambe nti njagala kujja naye olina engoye z'omukolo nenkana ne maama Suzani anampa olulwe ebintu ebito tetwemenya omugamba bugaye nti omanyi leeta muziri awo n'oyiwa wano mugamba bugambi maama sirina kagoye ka ku mukolo nga wakebera mu odrop muwala nga bampanga tugenda okwekola wabula ne bampita nze nja kutijjisa nti ngendo yimba mandigadi ku mukolo ogenda yimba ku mukolo ate baba bampita ntudde mu kidaala nkola mu kimbeera mwana wa waka nga weetala ova eno ddeeri olwo ng'olumya baani abalabi bonna that family has kept strong they have endured all critications critications oba otegeeza ki but that family has endured all criticizing they have endured bullying, media bullying. They have endured ebirowoozo by'abantu abagadde okuyingira mu relationship because mu fact mu kituufu tosobola kuforcinga musajja kwagala mukazi gw'aba akyaye bwe baŋŋamba nange kati essaawa zino bonna ani ayinza okuforcinga Paasita Bujingo addeyo yeebake ne maama Teddy bamuteeke mu buliri yeebake Abannayuganda bakisussa gwe nyize nonyiiga naye kankireke kati bamukwate bamuzeeyo ewa Teddy oli yafuna manti omukyala amulaba amulondera engoye ez'okwambala bank account omukyala yaziri Suzani bannange
Ekyo kye bayita ki? Amaanyi. Okitegeera? Kamasitula power. Bakaita bata? Kamasitula power. Kakola kati ako. Oba amaanyi gambulire. Simanyi Ibula ndeka. Wakayigidde wa? Wakayigira wa? Katanka manyi. Naye nga omukolo gwabwe balangiridde date. Bangambye December onaenda kuzo mwezi sizimanyi. Mama abagenda otulyako omukolo. Naye kugenda kumenya ebitooke. Nze mbadde nteesa bagujje mu Uganda. Abantu tebajja ne batufukira mu kisakata. Obusungu obugenda okubaawo. Nga buvaawa. Kubanga mulimu abadde baagala ebyempaka. Naye sala tezikola nga basabidde Paasita Bujingo kwawukana na Ted nagundi ani Susan n'ekisiibo tulabanga ku women simanya empowerment yekola eti eyo nga basabira Susan ave mbufumbo basiiba nosiiba tokimanyi bagita women empowerment abakazi beekunganya abakazi b'abasumba ne bakola women empowerment basaba basiiba basaba ne bakabirira Katonda naye Mungu tagera kibi ekyebbeeyi jangu tukumbemu wano ne bakumba ne balumya naye owulira otya okubanga gwe tonnakukola mukolo nga bagenda gukola mukwano nakola civil buliwo ogwo civil twakola omukolo gwa koti mukwano mulamuzi yatugatta mulamuzi kyoyo ku civil mulamuzi ki IBRAH oli mugana nga lwaki oyagala mbikugambire ku kamera naye nga n'ekiteeteeyi kijja gawuni twafunamu ebitutaaganya ne bebi kubanga nga we nagamba olira ndoodi wange gye nava yayina fitina okuvira ddala ku looya actually ennyumba eyo nagirabye ku online baali bansasuza $1,600 ku online nagirabye ku $1,500 ekikumi ani abadde akitwala looya ye yali akibba okakasa yes takuwaabira nagamba omulebudde nina negundi bank statement nabikulaga talina wampaabira ne ku online nakubye ebifaananyi njagala basuuyinga obavunaana ki okunzibanga ekikumi ekyo bakizze ekikumi ekyo bakikugiddeko kumala bbanga ki ebbanga lyonna lye nnamalamu tuli ne Bad Black omulungi atulaba yonna gyosinzira okubanga otulaba tukola ne Roast Coffee Academy Abu Dhabi Airport Road yawo ojja okubanga basanga batendeka babaristas abakabi ate nga bo Sun Cargo Shipping Company bakusaabalize mali from China to Mombasa in only 18 days. Tuli wano Cafe Mystique, it's a good place where tuli akadde kano tupoye olaba bulabi olulaba akabonero kano omanyi otuuse Mystique the Royal Test where tuli olwaleero baina all dishes baina juices ezakabi baina ebyakabi bakola take away nawe yagala okulira you can osobola okujja n'okolerawo surprise wano birthday shower baby shower bridal shower atenga bakola ne outside catering badde njogerako n'omukuba director nangamba nti basobola okujja ne bakufumbira ku mukolo baina bachefu abakabi eri abasiraamu temweraliikirira the food is halal 100% akagamba ako mukeetaaganyera okawulidde owaaye kaakati 2022 gwe mwaka ogujja naguyingiddemu dda na yiyi omukolo gwajjamu okuteesaganya ng'omanyi omugolo olina okulabika bulungi mu kidaala ate n'abantu abagenda okubeera mwembi ebintu tubikwata empola bukyazoyina bamusuubiza ekiteeteeyi yali akyambadde naye nabo bakola civil bali mu kooti naffe twakolayo ka civil so ekyo kya gawuni kijja kujja inshallah nga wemugambye tuli mwaka gujja njagala omwaka ogujja tisinweguba nga tegunnaggwako ojjo tukwatire waffe nga waffe olabe ne ku byapa wangambye muli mu kuzimba tuli mu kuzimba naye nja kukulaga oli muganda wange inshallah so kati byebyo so ate embaga omusajja newakuba embaga bulijjo tobalaba olaba mwana olaba gundi Bill Gates so Bill Gates yani yenna gaga asingayo mu nsi yonna si oyo ate sudiri mudidde Bill Gates omumanyi oli mulokole oli musiraamu ekituufu
ekituufu Katonda y'omu naye okujjako mulimu abongeramu obujogoli bungi bwenzira mu kisiraamu Mungu tazaala ate teyazaalibwa mu balokole Yesu yazaalibwa Virgin Mary embeerera ebintu bino kale tewali abimanyi paka kuki ku lunaku lwa kiyama tulinde Mungu yali tukola ki naye ng'essaawa zino njogera kimu Katonda waliwo yampereza message nangamba lwaki Bad Black akyusa amannya buli kiseera nti era abantu basembeyo okuwulira nga weeyita Komugisha Komugisha Imana ekifaananyi wenkyekuba n'enfaanana abawesitana lwaki mba neesiba ku Baganda awo oba tokyali wampindi nowe tugende mpolampola bwe weekuba ekifaananyi naawe ekifaananyi ekyo ojja kiraba ekifaananyi wenkyekuba nga kinto wano kitunuzera ntwale ninga mulaalo wali ninga mulaalo olowooza nakula ne muzeeyi Museveni fe twalunda ente gwe tolaba ekyana wano gwani yenze Komugisha aine byona Imana awo kyona yekitegeeza erinnya ki ndi lwafaanana Abaganda nga ndi waka nga sina makeup nga ndi waka nga sina makeup Abaganda mbasikasikamu awo oba wampindi naye kati essaawa zino nkutidde bwana oli ki Mutoni wangi Mutoni nvayiirye eri Rwanda Kigali bw'oba tolina makeup ng'oli waka awo obeera ani nze namuyimbwa wembeera ku social media nze Bad Black behind the camera nze Bad Black home nze namuyimba so bambi bange yesimye kubanga afuna namuyimbwa naye wansi akafaananyi nkuba nkaka kafaananyi era nonsanga nkugambirawo twateera ebuntu twafuna obwegerero kitegeeza ki ekyo siya ani atakimanyi twakube emundu lwe tufuna obwegerero ndayika yeyo independence by the way gye bakuza independence muzaisiro yajja oba ametwale what is independence omanyi ndi gundi ndi backwards obo kiba kitegeeza ki ndi backwards ndi mabega nnyo nze simanyi byalinaku byakubonaabona ebyo kyova olaba omanyi lwaki nakubuuza nti oli mulokole oba oli musiraamu ebintu by'omusumba Irene Manjeri obigoberera mugoberera mere fact can I talk it's fine Mama Manjeri oyina okitegeera nti abakazi babakyawa sigwa osoose ne Teddy bamukyawa so ate akyalabika bulungi nnyo akyalabika bulungi biminisita biwuulu abana gye bali bafumbo mulimu abawuulu okakasa mulimu abawuulu naddala omwaka guno Nuupu yatugomokolako mulimu basingozi bangi so nze kyeŋŋamba ali depressed omanyi nze nabeerako heartbroken so wali obadde ki nga bankyaye ani alakukyaye ne bebi ono wankyankalanyamu I be broken breakinga mwawe naye kati ayina okwemendinga you have to mend yourself mom you come back in your normal senses otherwise ayina n'okuvaako mu mawulire get time for yourself gendako mu spa tuyina spa wali ku speaker apartment genda mu amamu bakunaazeeko n'okunaazaako bulungi nnyo weebake yiga okunywa kawayini ne Yesu yakanywa abalokole banywa wayini bakanywa kawayini tekaliimu yes twalaba Yesu yakalira n'abakatuliki banywa kawayini ku mugaati obaako si wayini oyo bagamba nviinyo ekiba mukola muki simanyi gwomanyi ku ssomero nasomere namugongo naye omanyi bwe nakubanga awo doji ng'obugaati bwendya engoli obugaati nasembera ne sapuli manyi ogisoma okakasa Mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe yaweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi ate n'atuuka ddi ewa Katonda nga ki okwesabira Katonda omutuukako kwennyini ne mugamba yes God it's me your girl naye awaaye when am I going to face God mugambe yo andi oyita mu bano okumutuukako nenda mukwano njagala mwetugereko ate kankubuyireko simbubi naye eddiini Buisiraamu oluusi ekimala wetukira Allahu Akbar
nosoma edduwa zo zonna naye kati Katonda nze olusera mmanyi osaba ndi mulokole manyi okusaba naye Katonda mwetukira sirina gwe njagala kuyitamu. Lwaki? Kuba Katonda ama njagala mugamba ekituufu wano nabbye naye gwe wandabye wekka naye kati wenfuluma wabbyeko. Nze IBRAH natya okimanyi nti omusango gwe bansibira nagukola naye omulamuzi namumalira obudde kumpi myaka 3. Ngoganya okukkiriza. Nganganya okukkiriza ngamba you the one ne mugamba yes but I don't know that man. No obudde bwa kooti. Kubanga the bantisa ne bangamba once you go in court and you plead guilty bakusiba emyaka 14. Okupleadinga guilty chechi. No kiriza omusango. Ate okugwegana chechi mu luzungu. Tebate okugwegana guilty or not guilty kyabuza not guilty. Innocent yabaani. Abagenda okutwala nze nzikiriza IBRAH oba lwakuba bansibira mazima omuntu bagenda okuteeka wali mu kaguli obeera oyinako some click entonotono obeera suspect oba AB C nimwe mwe basibira obwemage amafitina g'ensi bangi nnyo naye nze tebansibira bwemage era omulamuzi oyo olibanga omujjako interview omugambanga na inviting ku dina nga obudde bukyali owaaye tusaasira abafiirirwa abantu baabwe mu bbomu pozituyinane nali waka mukwano ntuusa okusaasira kwange naye era saagala mwerabire nti Mungu Allah watahala tagera kibi batusookayo busosi fenna lyekkubo Mungu tagera kibi ntuusa okusaasira kwange tekyakutiisaamuko kutambula ekyo anti mbeera waka oluusi ate nze kati ntulumwa bw'olaba omusaayi gwa mwanadamu nga gugudde wali nga guyiika olumwa so tuntuusa okusaasira kwange eri famire z'abo abantu n'ekirala mwewala ebigulupu ebibinja. Do you know that even I'm not in any WhatsApp group? Why? Omuntu gwe manzijako sente nina kulumba direct ate group tuddomo kola olugamba I'm too busy in 2022. Mpozi oli mu 22? Ndi mu 22 WhatsApp group for what? Wayitawo okuyingira mu mwaka omupya. Mukwano banyingizaayo dda physically, emotionally, temporarily. Byonna twayingira. Ne bakuyingiza. Ani yakuyingizaayo? Bannange. Nayingira dda mu 22. Okuvaamu ddi? Naguvaamu mu September. Okuva mu 2021 wafuluma mu September. Semyezi gino gyonna oli mu 2022. World Cup eri kata. Esembedde wano kata kumpi nnyo wano. Ekata tujja genda ba investor bali awo. Tujja genda. Ogenda kola ki? Ekata ngenda kuwagira mupiira. Ngenda kuwagira Botswana. Jezi mu World Cup. Twali tutuuseko ne mu World Cup okujjako mu 1500. Okakasa. Twali tugenzeko kwa. Ogenda wagira nsi ki mu World Cup? No, mu World Cup mbeera wa Brazil, mpagira Brazil, Cameroon basamba bulungi. Sitera kuwagira nnyo Bafirika baavu. Omayina okusupportinga omwavu. Kimenya. Tobola basina fani wano nti muyimbi. Nsi ki gyowagira mu World Cup? Brazil. Yoka. Brazil. Kati wema ngenze ku World Cup nsobola otambula n'ebipapula byange byonna ebyaliyo estate naye siyitawo entebe. Ogenda yitawa? Ate batuterawo border to border. Border ozimanye eziri wano. Sia. Mpite Kenya, nsobola okuyita Rwanda wansi, Tanzania. Eddembe lingi nnyo muzeiri yaleetaawo. Sengeri kati gye mbagamye mugenda World Cup kunoonya ba investor nina okukola ebipapula byange. Pepa wakaberewo. Pepa wakasoli gy'abawagirira Ronaldo. Nga mugamba excuse me in Uganda. Tuyina poze no bayitayo bati ebiri e Dubai gye bateeka amajani. Expo 2020 Dubai Expo. Kati tutunda amajani njagala nkutwale gye gali e Hoima. Olwogamba investor. Eri omupiira kugenda maaso bakyanga kapira bali mu Ronaldo Messi. Ovayo ne transaction ng'ekoleddwa. Naye awo mbasiita ku kisaawe. Oyita wa? Mpita mu baasi, sirinya baasi mbadde kiyibula. Neze sente zonna? Baasi ya 7,000. Ngamba ninya baasi nenyingira Kenya obe TZ obe Rwanda obe Congo. Gyolinyira ennyonyi? Gye ninyira ennyonyi ne nnyongerayo paka kata.
Ha? Musambi ky'omupiira gw'owagira? Anti kati muguni mu Premier League ndi wa Man United njiwagidde almost for 13 years ndi wa Manchester. Eyanjagaza Man U. Wayne Rooney. Cristiano oyo twali tumutunze. Kati ayagala kadira waffe. Nowe batukuba. Tulina abazanyi bangi so mu Premier bwe manfunye obudde bwange n'endaba akapiira. Nduli nalinga ngankalaba ngankawagira. Kilabu kyendala gy'owagira? Real Madrid. Esangibwawo? Mu Real Madrid. Ate mbira ku TV esangibwera mu Real Madrid. Real Madrid. Tugende mbola. Real Madrid esangibwawo? Mu Real Madrid. Okakasa? Mu nsi yaabwe. Nsi ki eyo? Nazo ensi za Bungereza ezisamba omupiira. Bangereza abo. Kubanga tulina Man City. Esangibwawo? Esangibwa Manchester. Zona zili tulina Manchester United. Hassan oba yawa omuli ono wenga muzika yali kochi waabwe. Bamuwumuza simanya. Bwe bangamba wenga muzika. Wenga Hassan Wenga. Gwe nayenga lyerinnya gosika. Ibula. Hassan Wenga lyerinnya lye. Bwe bangamba oba ina amanya ag'ekikanga eryo nalyo nga mulaba Bad Black. Aleno yeddira ki? Wa musu. Musu? Tosobola kukikkiriza. Aina amanya ga kabaka wano. Hassan Wenga. Wa musu. Kyogamba mugundi mu lubiri tulinamu lubaalo omuzungu. Nterengende. Mulimu ku dola. Olubiri mulimu dola. Kilabu kyendala obadde okyamenyera kilabu z'omupiira? Waliyo Barcelona. Esangibwawa? Ono Steve yali asambira bamuyitanga Steve Gerrard. Steve Gerrard yali asambira mu kisimu Liverpool. Aha, waliyo Liverpool. Esangibwa mu nsi ki? Ne Liverpool ezensi ezo za Europe ezo. Liverpool nayo nsinga kulwayo. Nedda. It's Eringa State. I think so. Okay. Liverpool, Barcelona. Wane Kampala wagira? Tewali. Wanji? Tewali gwempagira mbagira kibenyini baavu. Bafuna salary wa sente meka bana bali mu $1 million ne Kampala basasula $3 Toina ate Uganda Cranes. Ngampagira yachi. Yenyini ono gundi ani? Magogo. Yagaggawadde. Okakasa. Nenga atute Uganda mu Africa Cup. African Cup ne tuwangula bali balese kuwa n'ekikopo guno omwaka oba ogwedde. Walolabye ekisawe mutusambira wekifaanana Namboole. Wasemedde ogendayo? Simanyi na kumanya. Sigendanga nayo kirabika. Nagenda Kololo. Kololo basambira mpira nayo? Tebasambirayo muzeeyi yabeera ayogererayo ebizibu bye. Abeera akola ki? Ayogererayo ebizibu bye. Muzeeyo byayita okwogerera. Naye abayogeranga ki? Omanyi olusembe lwano okwogera nze saabitegedde. Wabula nze ekituufu muzeeyi namuleka anfuge. Wano wendimbwa oba kyonna yenna gy'afuge. Nabalekera eddembe bafuge ensi yaabwe. Lwaki? Tebinkwatako. Ki ekisinga okukwatako kati mu Uganda? Nze nabba wange nabaana na maama wange ebisigadde tebinkwatako. So gwolowooza ku bbaawo? N'abaana bange ne maama wange ebisigadde byonna ku dunya tebinkwatako. Oba oli yasuze enjala oba bamukubye kibooko. Akkiriza ekiwandiiko nga Allah yakimugerera tagera kibi. Waliwo embeera y'obutujju. Gavumenti erina kukola ki okulwanyisa obutujju? Nali manyi baamutwala mu World Court. Koning. When nasemba okuddamu okutegeera about terrorist. Terrorist yani? Terrorism oba tourist. Si bano ba Eddy Kenzo be balonda ku bwa tourist. Tourist terrorism. Birina enjawulo? Bazali babatwala kifo kyaki? Tourism ambassador. Akola mulimu ki? Byabulambuzi. Ate terrorist. Mutujju atega bomu. Engeri eyakuba bambi wali ku parliament. Ne bambi you tujju you're doing bad. Wallahi abatujju batukola bubi. I know. You're killing innocent people. As we don't know what's happening. If you want to cheer, get us straight in the state house bambi. For us we are innocent. You don't kill people.
Entebbe. Eya president. Iyo jiwaddeyo mangu bwotyo. No, let them go and negotiate with him instead of killing innocent people. Yeah, you terrorists and terrorism, you must stop this nonsense. Bine njawulo. Terrorism ne terrorism. Bebamu. Terrorist ne terrorism. Spelling ya chedi etya. Eringa tourist ojjamu nnyukuta ntono nnyo. Alright, tugende mbalambala. Ekigambo terrorism. Ne tourist ojjamu nnyukuta ntono nnyo. Ne bifaanagana. Kubanga ne kiri era we mbasirimisa kotandika ne TOU mulimu R ne S. Awo bani wabaawo obuki kati tourist yo neemalayo. So tebiina njawulo, they are the same. Terrorism and tourist spelling, they are the same. Yes, they are. Bangambye mu January mzee yagulawo endongo. Tukirire mu gavana. Lwaki? Tekyakuba ndongo. Lwaki? Nagivaako katumale okukola kyokwezimba. Abamabala nabo batufunamu nnyo babeereko nabo bwavu balume. Naye ng'endongo zikola. Wangi? Ng'endongo zikola. Olwenzija ku interview nkugamba nti mabala gakola. Kyannema okutegeera. Buli bugundi astagafirullah bwatulika. Wabulira IBRAH. Wasanga abantu mu bbaala bunnamunigina. Are you sure? Ne bagamba mbugundya ekigodo kye atumanyiddwa. Astagafirullah. Abantu aseche kafiiri ekitonde ekyo kirya sijja kirya. I know. Bangamba no baby yangamba kirya n'abantu. Abiyo okanywera waka. Nkanywera waka. Was talking creating a milk. Sikyanywa no nabbi ndi muntu wa wine. Was talking amachupa ngameka. Wabula wogabalamu agali empty mangi. Ndabika a week kati gwe balanti buli wiki chupa ya wine emu. Egwa kati wiki erimu ennaku 7 balezo chupa 7. Omwaka mulamba. Hey, si mwaka mulamba mulimu lwesinywa. Lwaki? Mbera nkoye nga njagala kujjalako buwujjazi. Ennyonta wejjanga nkanywa. Peta njiraba ya bei. Mpeta yange kweri. Ngeeragawa. Gye bayita batya eyo? Girako bw'ati abantu bagirabe? Bagiraba mu bifaananyi. Oyagala ate nayo bagiroge. Bagende bafuwe emmindi. Naye nga gwe basobola okuloga? Nedda emisambwa gyewaffe mikambwe ennyo. Mikambwe. Singa bukeera ku makya n'osisinkana alle yakutonda omugamba ki kati essaawa eno? Mwebuuzaako. Oyinza mubuuza ki? Ekisooka. Nsobola omubuuza engeri gye yawandiikamu obulamu bwange. Nina ebintu bye nandiyagadde akyuseemu ebitakyasoboka kubanga tagera kibi alhamdulillah. Naye ng'ebisigadde nandimwebazizza era nga nkyamwebaza. Bintu bingi nnyo. I'm so grateful. Very good. Yeah, ndi so grateful. Nobwe mpita mu mbeera embi buli lwenkajjukira nguma tagera kibi. So nina ebintu bye nandiyagadde ntuule ku wanu. Omubuuze. Mubuuze lwaki kino wakikola kiti, lwaki kino wakikola oti. Singa naye atandika okusoyasoya ebibuuzo oba oledde okubiddamu? Anti ate ebibuuzo mbiddamu. Naye ate batugamba mbu buli ekiri kubaako yakimanya nga tonnava mu lubuto. Kati bwakubuuza nti gwe omusiraamu ekikuwankisa mu madiini ag'enjawulo ky'omuddamu ki? Bwavu. Bwotyo? Bapasita bagaba ssente wano obamanyi. Ate baseeka bayimaamu. Nsifunanga yampa wadde nina aji omu yekka buli idi ampa akasawo k'omuceere nga bira abasiraamu naye nkeeriira. Lwaki? Abasiraamu anti sibalaba. Nze ndi mulokole. Manyi ba ku Facebook IBRAH leka naawe omanyi bajja ti boyina ne ba aji. Naye nina aji ono alina washing bawe ekabalagala. Mwerabidde Aji Beeka. Omugagga Aji Beeka. So akuwa omuceere ogugabe gwe n'ogulya ne famire yo. Ate mba bulungi ogaba ekintu nga toli bulungi. Ekyo oli kinyonyola otya Allah? Emmere y'abatalina mwasirizi wagirya. Kati nfuna akasawo k'omuceere. Jjajja wange kyabadaaza gyali. Bajjajja bange bonna basinga bafudde actually mu myaka nga 3. Nayina jjajja wange wano Kato, Mustafa,
Sheikh Mustafa awe wazana buli omwa mumanyi ndiwe butambala nine bukojja kati nzijja omuchere kilo omuchere ofojjiwe bukojja oba abe waffe njiwa omuntu gwe simanyi ani musiramu munno musiramu ne waffe basiramu ba imamu balambo owulira Sheikh Mustafa muwalimu bonna basiramu aloli muddawa anti ate dan nagaba omuchere ngugabira kika kyange be selfish and get more. Are you sure? Yes. Ani yawandiika ekyo? Nze. Kati IBRAH kyogamba musobola okukwata kilo ya sukali nenjiwa omuntu ng'ewaffe enjala ebaluma tolaba that is psychological problem. Oba toyitawo? Mba siyitawo. Sikumanyi saakula naawe sizaaliddwa naawe nkuwa omuceere nga mukyala eri ewaffe bakyatambuza ne lugabire. Kati onagukuwadde omugamba nti waguwadde bani? Naguwadde abasiraamu n'edduwa ate ndaba washing baby kanakwejjula zedduwa zaafuna ewaffe basiraamu era wentuuka mu kyalo yahe sisobola wadde okwambala bwenti mbeera mu shariya n'ebikkiridde bajjajja ne batandika mukyala astagfirullah twakulaba n'okutivi ne bagamba siyenze anti bakaddiye itaho tusaale nenfunirawo wudu nosala nga stodde na shahada ate obasobola gikutoza oba wabuvaamu baina nuru eva kuno paka kuno nayo kyasala ndudde lwaki nakoma okusala mu 2015 emyaka kati mukaaga mulamba tosala nakoma okusala mu 2015 nga gwako mweyo la mandhani yasembayo we nakoma okuyimirira ku sujudu lwaki katosala nina Bible. Erigeze oli mulokole kati. Ndi mulokole. Yesu saagala mwegaana nnyo naye era ndi musiraamu ku side endala. Erinnya ly'ekirokole gwani? Erinnya ly'ekirokole lye Shanta. Shanta siri abasiraamu? Shanta siri abasiraamu. Gwe Chantal? Shanta. Osobola kumuta Shantan. Naye ng'erinnya lyange tuufu nze Latifa. Okay. Oddayo ddi mu busiraamu? Fule? Njagala nfune bamasheeki beekuŋŋaanye. Nga bameka? Bankolera edduwa bamasheeki naddala ono gwe balonze omupya akumekume banne beekuŋŋaanye bankolere ijja nja gikola kubanga njeetaaga mmanyi byensobola osabira ku kaabaawo ne bituuka bagamba buli agenda emeka okukaaba avaawo afunye kyayagala so njagala nfune bamasheeki banfumbire ku kikoko ku mupiraawo bangwire ku shariya ezebbeeyi ebintu ebisikiriza awo nabateekateeka kutwala awo nabateekateeka Allah ajja kubuuza nti esente ze wafuna nazirya lwaki tewakolamu ijja newumula nazirya nali muto obwongo bwali tebunnagira akubuuze wazimba emizikiti emeka wadduukirira abamulekwa bameka oli muddamu ki mu maaso wali ng'akubuuza nti nange mugamba Allah ne mama wange mulekwa mudduukirira muyamba mama unayo mwaranga mulekwa mama wange anti taina tata taina mama siyo yaba mulekwa my mother like that even my father like that okitegeera akubuuze esente zonna ze nakuwa wazimbe emizikiti emeka nga mubuuza Allah wazimpeera mu makubo ki hey God is understanding. That's why njagala nnyo obulokole. God, why did you give me that money without a planning? Yes. Saina planning yazo sente. So, omugambe nti nange saazikola mbitegereka kubanga wazimpera makubo makyamu. Hey. Nga otulizoninga nga twetole yenga sene nyambadde ki Allah okutuuka okumbuuza ebyedda. Andi akubuuza wali. Wali batugamba nti woba ogenda okufa n'ofiira ng'otodde shahada biri mungu byonna abisiimuulawo kati se so kyoteekateeka si kyenteekateeka kyonna IBRAH kina naabaayo bwomu IBRAH gisagaana birowoozaako ennaku yannuma nnyondeka eyo gye ngenda kubaayo bwomu bawajja kubaayo emibiri emirala anti babuuza omwomu ye bakuyimiriza ne bagamba nti Latifa next mani kabuka weddiini y'obusiraamu kyentiisiza mpozzi n'egundi eyo mwana Adamu eyo so bw'oyimirira wali nga batandika okusoya ebibuuzo tewali sente zonna ze wafuna Mungu tagera kyo naye nga zo sente nafuna nayamba abantu bangi nnyo nga basiraamu
wazimba mizikiti yemeka naye byonna bitonde bya Mungu omuzikiti tujja guzimba inshallah obusiraamu bwo Mungu bwo bunkoledde kinga ndumideko Idris Lukwago obusiraamu bwo alhamdulillah obusiraamu nganze bunyambye ki wanji alhamdulillah njagala nowemba nyimiridde ku mustakima nyimirirako nganze Latifa siyimirirako lwa muntu yenna obusiraamu bunyambye ki nganze ngolo obuuza yes dini ya Allah sobolo jibuuza ekyo ibula kitonde ndi kitonde nsobya naye nga nange Allah amanni n'omubuuza so ekyo si nsonga tujja labagana lwaki teweenenya nodda eri Allah anti nkubuulidde bye neetaaga essaawa zino ndi mu dynamic I need funders so baayeyo nga bagenda kunfaaninga ne bange tutawakala alhamdulillah weenenya okomawo mu busiraamu byonna bijja kutereera inshaallah byonna teri abuze oyo Mungu gw'aba aluŋŋamiza ate teri aluŋŋamya oyo Mungu gw'aba abuzizza nkyabuze wabulirawa mu nsi mwendi ludda ki ludda ki olwensi ekyo okimanyi oli musiraamu Mungu aluŋŋamya abo ne mu Jeremaya mwekiri mu Jeremaya ayina we yatuuka n'agamba nze Katonda nsaasira abo be mbanjagadde okusaasira kyova olaba ffenna tetugaggawalira kumu tetufiira kumu so Mungu akole enteekateeka ye kubanga kibooko zaazinkubye oziwulidde nziwulira oluusi kale tugenda kubanga Black tumuleka tweyongereyo but before we go 2022 binanteekateeka ki okumaliriza okuzimba bulungi nnyo ennyumba eggwe muzimba maka yes maka one stand house of 8 bedrooms nga nnene nnyo anti abaana ate tukyazaala so mu 2020 omwo ntunuuliddemu prosperity osanga naatawakala alhamdulillah oba inshallah Mungu atuwa obulamu n'abali eyo abakuume kyekisinga obulungi abaluŋŋamye bannaye temukaafuwala sijja yingira namwe mu kabuli ngenda nzekka mu mwana Adamu so nina plani nyingi nnyo omwaka guno gwa 2022 okitegera plani zange nyingi nnyo tuli mu mwaka ki 2022 plani nyingi nnyo wavadda mu 21 yanagivaamu dda isima bambi yabadde n'ebizibu wamukubiddeko n'omusaasira sinnamukubirako jjajja Kyuli tukwagala nnyo omwo mwagufuge eno gavumenti wagisangawo teweefuula mwogerezi muganda wange olina abantu abakulumirirwa so bambi weewala obuzibu ng'obwo abantu baleke yes kyensobola okuga naye nga tukwagala nnyo oli muganda wange va ku bintu by'obufuzi byesonyiwe kubanga towabisomerera ow'empindi omuwuliza lumbuye muwuliza ali atya ali bulungi bamusumulula alhamdulillah okay kale tugenda kubanga Bad Black tumuleka tweyongereyo banange akataleke banange mwebasika I'm not on Instagram gwayagadde okunfuna sikyatunda bizigo ndi mu 2022 nina emirimu mipya situndda bizigo simanya biki bizibu byo funa omulala akuyambe sijja kusobola naye neetaaze mugobere ku Snapchat Bad Black Uganda mujja labako wali obutima mutegere mbu ndi mulaavu ekintu kya laavu kino ina engeri gy'okikulembezaamu omukwana nti nze gumpa strength to move forward okuplanning ekiddako so I don't be stressed olina ebiseera bebadde owuliddemu abo bantu nga bambuuza IBRAH Black ngaabuza ali lubuto baby Swift tujja muzaala era tujja mubanjulira omwana yani ye Swift kitegeeza ki taata we ye yali muwa Swift ekintu daddy Swift kyekintu ekirina speed ekintu ekyanguwa so omwana waffe ye Swift tugenda mwongerako n'amannya amalala agenda kuba n'erinnya ly'ekizungu ga kizungu gokka yes gundi ani ono Jessa ali atya gyali Jessa akuze
Wali ongambye ndi Jesse agenda waabwe mpozi bayiro batya? Mishes. Omwana bana bannayuganda namuzaala mu America mu Mystic Sector. Eyo gyasibuka era banange IBRAH omwana nange towerabiranga omutwala ku embasi. Bayitayo batya? Mystic Kiteeke wantu kino. Kinonye mu Google. Bannange nowe nkinonya bikana ku nkiraba. Naye. Olulimi lwagaano bani andoga. My chest. Nyaza mu Manchester naye bambi mwana nga aveyo mu Gondi. Massachusetts. Massachusetts. Wankubira simu ng'obuuza ab'amawulire akagambo kawali ombuuza. Timberland. Kali kaki? Timberland. Tabloid. Yes, bannamawulire abo. Bani? Bannamawulire ntwe balinda baano bo bakuwandise mu tablets. Tabloid. Tabloid. Nakuwa mnange bale kunyamagako ne spelling. Wakambuza ne ngambo bogenda kakozesa ki? Nga ngenda kateeka ku Facebook naye nga ne Google ganyu engeri gye nka pronouncing nga Google ebuzaabuzibwa. Omanyi zino smartphone zirimu akaloboozi. Wonyiga. N'ogibuuza. N'oyogera Massachusetts. Kati wogenda ku Siri oli o iPhone. Manchester. There, we don't understand. What you Sorry, we can't help you. Wakabuuza munnamawulire ki? Bannange IBRAH oluzungu. Bambi wani manenga ambi mwanange weeyo. Massachusetts. Meche soko kidemo kigamba abantu tebawuza. Massachusetts. Massachusetts. Anti bange ataka kamo kalimu, kwaza kalimu ne gundi. Kalimu ki? Massachusetts. Ebulaze ne kadono zubanga kagamako kanema mwana gwe nino obugambo bwa nema na yako. Kagamo kyakala kakulema. Bungi. Bungi nakunyumizaako kati nakigambo wali mu Psalms abalokole mu Bible nakiyitanga paziramu. Bintu bingi nnyo kale ebintawanya mu bulamu. Kale kati tugenda kubanga Black tumuleka. Inshallah tujja kwongera omunoonyaako. Tokyatunda bizigo. Asiina kyenkola. Ndi mu 2 planning kati kola mu real estate kugula amataka ngaguze ba investor. O surviving otya? I survive. Anina endorsements nyingi these days. I have endorsement ezeta ku sente. Nina ne budiru bwenkola half deals ezo. Okay. Kale tetugenda kubanga tusukawo nako lwaleero tubagaliza birungi birere. Thank you so much for your time. Tujja kuba twongera okunoonyaako. Kale. Simu okwataza bbeeyi. Bwoleka. Very soon. Nakulaba ovuga emwero. Wakikuba? Mwana gwe. Bizibu byansi tobalaba ku social media nga bantwalaganya naye nemeddeko. Bireke. Olinayo amabanja gonna? Bamanja ne government bagibanja bamanja abere baguminkiriza ate bwoba manja nondabisa Yodan wesasudde. Kasavayo nakikuba mawulire. Gwe kasobera nga twakola diru babiri. Novayo notandika okuwaba bloga. Oba oweddeyo batocha manja mba ninze koti kunsiba. Walo yagamba mbu akubanja Uber. Yakuvuga mu Uber notasasula. Uber oba motoka. Oba motoka. Kati twabikola babiri. Kye mu visa yategezebwa na Uganda abataliyo. Akyabanja oyo. Nga nsanga wa. Mwendi mu Kampala naye ndi muzibu wa kufuna okujjako nga afunye kitongole kya Semwai. Kwayinza okufunira? Kwayinza okunfunira. Bangamba wafuna sente okuva General Salim Sale. Nze General tampangako sente. Teyampa sente. Centers waba abantu abatalina amagezi abatalina kye bongera ku ggwanga ngani abantu bonna bawasene nga bategeera abantu b'amaanyi bazikolamu ki sagala kukyawagana n'abantu naye asigale ne sente ze kiryoke naye nga wamusisinkana saa nagenda yeggulu nga Eddie yantuta omumanyi kirabira naye nga abayimbi bali eri bayitirivu ate nze nga ejja musician ndi special case ne yaula oli kigwe special case yakola ati oyo nsiri muyimbi siri mbwoba ndi munnabyabufuzi siri citizen mulungi so ndi special case ndi awo you have to handle me sensitivity awo yimiridde awo nyimiridde so yalina okumpa olunaku nendulinda abamu bagamba oli socialite
Siri socialite. Lwaje. But socialite obamanyi. I'm not a socialite. I'm just a public figure. Voice of Africa. I'm a Voice of Africa, public figure. Voice of Africa yakola atya? Ndi mbwogerero. Obwa Africa? Where Uganda, anti-Uganda is part of Africa, landlocked country. Obu wabiyigira wa? Musomero nakasomako nga ndi mu PhD mbu Uganda is a landlocked country. Baba tegeza atya? Tuli landlocked twesibirayo. Teri ayingira teri afuluma. Ani yatulookinga? Museveni. Museveni yafula Uganda landlocked country? Yeah. Okakasa? Yatulookinga tubeera muno mwaka negugwako n'ogwokubiri nga tetuli mu landlocked country. Nga Museveni yatuggalidde? Yeah. Nenga abantu balinnyonyi ne bagenda ne badda. Naye era ne badda landlocked country. Mulimu abantu abalinnya n'ava wano n'atadda n'agenda mu America n'atadda. So Uganda is a landlocked country? Landlocked country. Yaggalibwawo Museveni. Oba akasi kaffe kali, I don't know, I will look on map. Next interview nja kuba nkugaziriza how we became a landlocked country. Oba basiba rivers. Baswaji? Nyanja, Lexi. Oba batusibirawo. I don't know why they call it a landlocked country ate. Nga tuyingira mu Kenya, tuyingire Congo. Oba we are independent. Uganda nebuzabuzibwa. Allah senga asobola nanfuulako omuzungu ennaku bbiri. Nobeera eri? Nembeerako eyo. Owaayi. Omanye ezitwetoolodde bannayibba baffe? Hey. Zitumenyere? Kenya, Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda. Sizeezo. Nyanja ki ze tulina mu Uganda? Lake Kyoga, Victoria. Ate Edward oba yali mu lubiri nange ibula. Ndeka toyo nti ebyokusomera obiraba byonna ebyomusomesa agenda tawaana nange. Wabula ndabira ddala ng'ogenda bonaabona mu kibiina. Naye ng'ennyanja ze tulina tusinga kubeera na Lake Victoria. It's the biggest we have. Ate tulina Indian Ocean wano. Oba tetunnatuuka kwogwa mutindo. Ennyanja yatuga tulina zinnalubaale eza lubaale. Indian Ocean teri jjinja. Eyo Lake si Lake Victoria. Omugga ate ogwo ogw'ejjinja baguyita batya? Okuvamu amasannyalaze. Mansion Falls. Ogwa nti agatirika Mansion Falls si gyogamba. Eyo Lake Victoria. Kyoga tuli ku Indian Ocean. Muze wendowooza. We tuba tuli ku Indian Ocean siteza n'eryato lintuuse India. Tekubanga kumpi. Nywako oba kaweddemu? Kaweddemu maama tuwadde wano ku Mixtics. Oba Majestic. Owaayi. Omuggo ogwo ogw'ejjinja ogwo ogenda guyita batya? Twasiibudde naye omuggo ogwo Lake Victoria. Tulina Nalubale esi eno egenda Entebbe. Yeeyo. Abaana kwe baafiira. Kati Lake Victoria ye Yasudiiru. I think. Lake Victoria esangibwawa. I think era naye eri Ntebbe eyo. Ate Kidepo. Kidepo sije bakuumira ebisolo. Waliyo monkeys bambi eyo. Yes. Ate gundi Lake Victoria yo. Kati Nalubale eva ewasudiiru paka. Munyonyo neeyitamu. Kati ate Lake Victoria. Era naye erabika eri Ntebbe. Erabika yeva ku Lido n'eyidde eri bweti. Ye Lake Victoria. Ate Kyoga. Kyoga simanyi weeri. Batugambe yo Nalubale bazaala nzaale. Ngani? Mbwe omukyala yazaala amazzi ne gagenda nga gawera. Nga bamuyitaani? Omukyala oba Nalubale era kirabika. Ye maama waayo? Mbwe era wemulaba mbu simanyi emuviira n'ayitawo nga wakalu. Okakasa. Ate eno amasannyalaze gye gava? Mansion Falls. Wangi? Mansion Falls. Kasperinge tulabe. Sako kawanvu nsobolako Falls FALLS. Kali Mansion. Ako sikasobola tujja kusula wano. Okujjako nga nkakopye ku Google. N'olyoka kagamba abantu. Mansion Falls. Kale tugenda kubanga tetusukkawo njagala kwebaza obudde bwo Black. Tujja kuba tukwatagana. Omwaka guno tubadde ku Mystic Cafe Mystic inajja nankume. Njala kwebaza ba sponsors baffe Roast Coffee Academy. Abakulu ba Roast Coffee Academy, Sun Cargo Shipping Company, Almeridian Ventures Limited. Thank you so much. Tujja kuba tukwatagana Idris Lukwago Chakabi, Daniel Omugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya. See you next time. Love you all.